We shall meet in court. Probably they will help court and the families that are demanding for justice to come tell for what they know. Because they seem to know a bit about what happened in Masaka. I think the best place for them to help the nation understand it better is court. So I wish them luck. But I want to encourage again Uganda, do want to say Uganda, not to give up, not to be diverted. Kalubye oyo nno ye mukulu amanyiddwa nga Kolonel Mathias Mpuuga Wanda Mulira agambye atwala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu ne Alan Ssewanyana mu kkooti olw'ebigambo ebyayogedde mbo olunaku lw'eggulo ebyabadde Makerere Kavule. Bannange tetumanyi oba binaagwa bityo oba binaakomenkereza bitya naye ng'essaawa yakakati we twogerera munnange bikalubye Mpuuga Wanda Muliro taina bigambo biwoomu. Nalabye olunaku lw'eggulo Kolonel Betty Namboze yavuddeyo n'agamba mukulu wange muto wange mwannyinaze tukoze wamu ebbanga ddene sikuvangamu naye kino kinkubye wala. Yagambye nti ebigambo ebyogeddwa Kavule binkubye wala nti sikuvangamu naye luno mpulira gampwedde. Vaayo wennyonnyoleko tubuulire ekituufu kye boogera bituufu oba nedda nti tutambudde wamu ebbanga ddene. Mpuuga vaayo. Ebigambo byabadde bya Kolonel Betty Namboze yayogedde omutima nga mumenyefu kubanga ebigambo ebyayogeddwa Kavule mu butuufu ng'omuntu oludde naye mubadde wamu muzirunze wamu era ovaayo n'obaako ky'oyogera naye nga munnange nga sister yavuddeyo n'amukoobola n'amugamba vaayo nnyonnyole ku nsonga zino. Kaakati avuddeyo agamba agenda mu kkooti. Binaagwa bitya? Nga tuvuddeko eyo olunaku olwaleero President omulungi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu famire ya Eddie Mutwe Leader of Opposition Secretariat bonna olunaku olwaleero munnange bagenze Masaka kulaba ogubadde Commander Eddie Mutwe. Munnange ebivaayo bingula amaziga ansooke nkutwaleyoko katini tulabe. Network etandikiddewo. Atandikiddewo network. Okay, mbasaba buli atoka sharing is live, tuli live Masaka ku prison ku nsonga z'Abaganda baffe. Nsaba buli atoka nkolera ekintu kimu nsharingira live, tuli live ne president wano e Masaka. Buli atoka nyamba onsharingira live bane tubere wano so mbasaba botoka nsharingira sharing is live. President akulembeddwamu mama wa Eddie Mutwe mukyala wa Eddie Mutwe mwana wa Eddie Mutwe Secretary General David Rose Rubongoya kwasa Joel Senyonyi Leader of Opposition. Tuli live Masaka nsaba atuuka nsharingira sharing video. Tubere wano tugenda Papa. Space Kiria, eh? No. Skemo mabega. Okay, guys, skemo ke mabega kayala, eh? Let's create some space. Ono muzinda singa daina wada suburo okubeera. Kuba tugende. Okay, banange Baby Mutwe. Tuvuddeyo mukomera tulabe ku Baganda baffe Smart Wakabi Gaddafi Mugumya akirewo Kivumbi tulabe ne ku Eddie Sebufu Eddie Mutwe naye muzikirize nsooke mpe mama Eddie Mutwe omukisa abeeko kyayogera.
Sebo de banyabo. Nze natumbuye mama wa Edi Mutwe Edward Sebo. Tuli wano kukomere Masaka. Tuva kulaba ku basibe baffe ne Edi Mutwe tumulabyeko. Embeera si nnungi teyeyagaza. Era tubadde tusaba aveeyo agenda ajjanjabwe kuba ebiwundu alina bingi obulumi omubiri gwonna gumuluma n'okutambula banne bakwatirira mukwatirire era tusaba bamuwe obujjanjabi agenda afuna obujjanjabi aveeyo nomukomera era nebaza nnyo President Robert Kyagulanyi Mwami Lewis Kanso ne Mwami Lok Ssenyonyi mwebale nnyo tubeererawo mwanya okulaba nga tulaba omwana waffe buli alwanye yenna okulaba abasibe baffe bonna bakivumbi bonna bali tubalabi naye tusaba bantu mubawe omukisa bagende mu kooti bawoze kuba ate sira kuwoza tebalina musango bave mu kkomera kuba balina families abaana baabwe bakaaba abakyala baabwe bakaaba nabo bennyini okweyongera mu maaso baana bato bavubuka beekolerere mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you. Tuvuddeyo tulabye ku Eddie. Eddie afaanana bubi nnyo. Bazze bamukwatiridde nga ebiwundu byonna nga Kanso Majerani bwe yatunyonyodde twabadde naye ate bwe twogedde ku Eddie byatubuuliddeko newankubadde munafu tasobola kwogera bulungi nakutotola byonna byamutuusibwako ne bamutuusako buli kikolobero kyemmanyi. Edi Mutwe bamu waterboarding. Waterboarding is when they tie you and they start pouring water in your face and mouth to create an effect of drowning. Edi Mutwe was waterboarded. Bamu kubisa amasanyalaze, bamu tuzanga mu kitaba bamukubira omujjudo omusaayi n'amazzi ne basamu waya z'amasanyalaze ne bamukubisa amasanyalaze mu nkwawa ne mu busajja. Ekisingira ddala Edi Mutwe ategeezezza nti muhoozi yennyini ku lunaku olwokusatu muhoozi yennyini yajja ng'ayambadde cepeze zonna najja n'amutulugunya ye kennyini n'amubuuza ebibuuzo nga bamukuba waali nga bamutulugunya waali kibi nnyo naye kye twasaba bannansi bonna kye baba babanja ayimbulwa atwalibwe mu ddwaliro afune obujjanjabi ngenaye najjudde mabwa emikono gino bamusiba empingo ne ziyingira mu nnyama ne zibulira mu nnyama era kati ajjudde ebiwundu. Tumanyi nti bamukumidde mukomera ensi ereme kulaba mbeera gy'alimu kati newankubadde wayiseewo akaseera bino okuba we byaliwo naye amabwa gakyali mabisi n'obulumi bukyali bungi buli wamu akankana tanaba ku stabilizinga mu mubiri ne mu bwongo. So teyebaka ategeeza teyebaka ne banne batutegeezezza abagendayo mu ddwaliro mulaba kubanga ali mu ddwaliro lyakomera ebigere byonna baabikuba buno bukongovule ne bugwa munda ali mu mbeera embi ennyo tubasaba ng'oggyeko okuta ennyo naye ate mubanje mulabe nga muganda waffe obulamu bwe butaasibwa kubanga singa abatafunye bujjanjabi mu kiseera ekyamangu ennyo simanyi mbeera ki gy'anaabeeramu. Ebyo mpozi n'ekirala yes ebirala nkakasa bw'anaaba asobodde ajja bibanyonnyola Katonda bw'anaaba akkiriza n'akomawo nga mulamu. Naye mu kumutulugunya kyatugambye nti muhoozi bwe yajja ku lunaku olwokusatu n'amubikkulako n'amulaba ne bagasimbagana n'amubuuza amagara kati Edi Mutwe n'agamba tebanabagamba awo batandikira ebirala Edi ndowooza n'abibanyonnyola kyensinga okwagala buli omu akole kyasobola okulaba nga muganda waffe tafiira mukomera kuba singa abatafunye bujjanjabi tuli beeraliikirivu tyayinza obutasoma ebikolwa nga bino biba bitugeeza tunasobola ebintu ng'ebyo nga CDF asobola okuba n'enyigira mu mbeera ngi well kino kigule ffenna amaaso kitulage wa we tuli kitulage nti no abantu abawamba ensi yaffe bamenyi b'amateeka tebafa ku bulamu bwa muntu yenna nene okusingira ddala naawe okubeera nga wazaalibwa mu ggwanga wazaalibwamu oba oli munyolo oba oli musoga oba oli mukyoli oba oli muteeso eri bannaffe abamu nga muhoozi ekyo
kive kye wakola era olina okubonerezebwa era n'oyigirizibwa olulimi olutali lwo obw'empaka tukivumirire amawulire naye waliwo omukyala gwayogeddeko mu kyabalibya naye tugenda okulaba ku kyagi kidde ate taliisa yes kirungi nnyo weebale nakumpa mu kisoogo batuleetera list ey'abantu abo era buli kimu kye batuleetera tukinyonnyola nga bwe kiri naye okunoonyereza tukola okunoonyereza era ne tufuna n'okumanyisibwa nti omukyala gwe bayita Gertrude Mutyaba ate bamwikuludinga ku list eyo mu butanwa era njagala okittaanya wano omukyala ya Gertrude Mutyaba owa NTV ate teyali omu ku baganda bafe abo abakozesebwa pozi twalina omukisa guno okwebaza abakulembera kubanga oluvannyuma lw'okulaba amazima gaabyo samba yoyo nga luli kabadde katono mu kamera yes njagala okwebaza abo abalabye nti bakozesebwa ne bavaayo mbasaba baganda bange muleme kukozesebwa okutulugunya bannansi kubanga eno gavumenti enoonya buli gwesobola okukozesa basukozesa abantu mu kumanya ne mubutamanya booti nkusaba oveeyo oleme kukozesebwa kutulugunya bannansi kubanga oluvannyuma lwa byonna bano abakozi b'ebikolobero bagenda bisasulira fuba okulaba nti si gwe bateekayo ng'omutango oba omusingo okusasulira ebikolobero byabwe twongera n'okuvumirira bannaffe abagenda maaso okukozesebwa olw'obumpwankimpwanki lunaku lujja kutuuka mubisasulire mwebale let me do it real quick. A minute. Thank you. We just saw Eddie Mutwe. He's in a very terrible situation. He is rotting away. All his wounds are almost fresh. He's in prison. He was sent to prison instead of being sent to the hospital. So we request all Ugandans of goodwill in Uganda and internationally to demand for the immediate release of Eddie Mutwe so he can get specialized treatment. We saw him, he was tortured very badly. He was tortured for 3 days, and on the third day, Muhoozi Kainerugaba came himself personally and beat him, tortured him, and his men tortured Eddie Mutwe in the presence of Muhoozi, forcing him to land in Nyankole. He was electrocuted, he was waterboarded, and so many other terrible things happened to him, which I hope if he comes out alive, we'll be able to personally narrate to you. Thank you. Yes, he was forced to salute Museveni's picture every day. He was stripped naked, and later on, when he was given a piece of cloth, he was only given a Museveni t-shirt. The rest, he will... Yeah. About the journalists, yeah, yesterday we came out and made public a list of journalists that were used to bring bogus charges against the regime can find an excuse to keep them in jail. Among them, there was a name that was mistakenly included there, that is Gertrude Mutyaba of NTV. I want to clarify that she was mistakenly put on that list. I also want to thank the journalists that have come out to distance themselves from this mess after realizing that they were being used. I request the rest to come out and disassociate themselves with this brutality, with this torture. They should know we are not enemies. The enemy is one. The one that is oppressing us is the one that is oppressing journalists. So we need to stand as brothers or perish as fools. Thank you very much. Okay. Beba mbega abakwata abaana Masaka abababiri bemulengera bebo bambega ababiri abakyasinze okuwamba abaana Masaka so kyekyo abaganda bange basibone banyabo abali kusama Uganda yenze abali ku mukutu gwa TikTok tuliko bameka lukomolukaga ku TikTok eyasama Uganda Media ani ku Facebook ndoza tuliko nga lusanvu. So thank you so much mwenna abandabira ku TikTok kusa ne ku Facebook bonkenge bw'amaanyi wano Masaka oyo bamwita Bakare Bakireke yakwata president ku musango gwa OTT yoyo ali ku bunkenke wano Masaka era batandise dda okubanga bakuba amasimu kuva letwakedde wano onako olwalero mpaka obudde buno. So kyekyo ekiriwo abaganda bange basebo ne banyabo abali ku mukutu ogwa Sama Uganda top 10 abawereza ensonga z'enkyukakyuka nga bwe zetambula wano mu Uganda. Thank you so much mwena ababeera ku mukutu gwa Sama Uganda. Thank you so much. Bwetyo embeera bwekyatambula mpuuga twamukolaki okuwamba abaana baffe mpuuga twakukolaki akirewo yakukolaki mpuuga
Edi mtu yakola ki Mpuuga tubuulire yakola ki Yomanje abeera abantu balina kati abasajja tulina babola guno obusomero bwabwe tulina buboola Omanje abeera Mpuuga tumanyi jaya tetulina buyinza tetulina bamenyi b'amateeka omukyalireko mu Buganda tokyalanga owadde ki so bwe kiri abasibo ne bannyabo abali ku mukutu ogwa sama Uganda media bwetyo embeera bweri mu kutambula bamaze okubanga badeployinga obudde buno bwenyine nyine Boss duka tolinya duka Laba police laba bunkenke Masaka laba deployment ono bamuyita Kyagulanyi laberi wagulu meti okay botere omukutu oli kugwa sama Uganda tuli live Masaka tuva kulaba baganda baffe akirewo kivumbi Gaddafi kosa Eddie Mutwe naye embeera bwetyo bweri koti ye Masaka buno budde yekozesebwa okubanga etuusa ku bannayuganda ebikolobero n'ebikolwa ebyensonyi era Kabito tugende kamjeko live ndowooza owulidde ebigambo bya pulezidenti agambye nti yeebaza nnyo bannamawulire abadde bakozesebwa waliwo bannamawulire abateekebwawo ne bagamba mbu be baaloopa nti baabakuba naye nti abannamawulire bavuddeyo ne bagamba nti batusibako matu g'embuzi kutuliisa ngo ffe ebintu ebyogerwako tetubiriimu jjukira bannamawulire bano twategeerako nti ebintu bino ebyaliwo baaliyirirwa nti baaliyirirwa ebintu byabwe gadgets ezo ezaali zaayonooneka kakati nga bulijjo batugamba mbu bannamawulire bano mbu be baaloopa era mbu be baddukira ku poliisi ne bagamba nti abantu bano abasibe baayonoona ebintu byabwe kyokka bavuddeyo ne bagamba nti ffe ebintu bye batuteekako si ffe tetubimanyi nako tetubiriimu era naffe tetumanyi ani akozesa amannya gaffe okubanga atuteekako ekintu wekiti ekitali kituufu ndowooza mulaba ebintu gye biraga nti biwanvu era nga ebintu babadde bijweteke okubanga bateekawo okubanga basiba nga tuvuddeko eyo tuwulire omwami Kasuku alina byayogera ku nsonga za Mathias Mpuuga nti zino zaalese buli omu munnange ng'ayogera bingi naddala oluvannyuma lwa Alan Ssewanyana okuvaayo n'amulumiriza yagambye be tutaaviireyo Matayo ayinza obutamanya principal ate eno fezi gye yagenzeemu nkambwe nno nayo omanyi fezi gye bayita kati katukugambeko manyi twagamba abantu nti oyinza otuuka ng'omuntu tomusobola nga kituufu tomusobola naye nooga nti kamutegeezeeko amanye ategeere kati yo nno fezi principal gy'alimu kane tuwulire eŋŋambo zibadde ziyitiŋŋana nga bagamba Mpuuga yali mu abaana be bakola ki be bakwata juzi babadde bonna mu kyaki nendowooza babaddeko ye boogera here and there and what usanga jayo lo tulabe kale beera mu bibyo nange embeere mu byange naye byasukka yitiŋŋana mbu tetumanyi mitwe n'amagulu naye twagenza omumaliriza nga bizze principal yagambye be nagendanga okukyalira abasibe ne bagamba nti abakulembeze baffe eno ate be batusibya naayitayo ne Ssewanyana kugambye kintu kyabadde kikambwe naayitayo ne Ssewanyana nti wamma Ssewanyana tulimba bye twogera tulimba naye Ssewanyana bw'otaafuna kaadi
ye ate tugamba Sewanyana bwe bataamuwe kaadi agenda kuba mukambwe agenda fubutuka ebigambo Kasibante byafubutuka bitini ogenda fubutuka ebigambo Simanya Kasibante akomawo mu kalulu so bakwata Eddie Mutwe era byakomawo awo bagezaako nnyo mulinkinga ku mpuuga tugamba ye bijjira wa nga tetumanyi so Eddie Mutwe ne bamukwata ne bamuleeta mu kkooti luli ali Masaka mu kkomera waliyo ab'amawulire ka video kakomyewo NBS story yagirunninga kuliko wa Simba kuliko NBS wano wa NTV abagamba mbu Eddie Mutwe ne bayabalala babakola ki story mwagirabyeko eyo mbu babakuba NBS story yagirunninga kati gwego omusango mbu bano bateekayo omusango gwego omusango gwe bakola ki gwe baliko gwe gwamukwasa mbu era munnange tuba tuli awo nga Matayo bamuviiriddeyo bannange tuwa principal kye yakoze Matayo nkoko n'abaana baayo oba Matayo ninda kuulaba kambaaka ya Matayo naye tuteereyo Matayo principal Matayo bamulese so webale kubanga wekumidde ku NCK TV webale kubanga otambudde naffe tusimanyo era tusimira ddala tugamba nti tuvaawo tukyalina mawulire mangi nnyo tukomawo nago